Ekitongole kya Scholars Hope Foundation nga kyegattiddwako akeddeolere mulago bagenze nabweru ku kisaawe ne bakebera abaana n'abantu abakulu obulwadde bwa sickle cells n'okubudaabuda abo bonna abalina obulwadde obwo n'okubawa eddagala. Dr. Michael Kawha omusawo mu ddwaliro Mulago ategeeza nti abaana emitwalo 2.5 be bazaalibwa n'obulwadde bwa sickle cells buli mwaka nga babujja ku bazadde baabwe nga buli lunaku bajjanjaba abasukka mu 8. Abaana emitwalo 2.5 be bazaalibwa buli mwaka mu Uganda nga balina obulwadde bwa sickle cells. Naye bangi ku bo bafa nga tebananakuweza mwaka gumu kubanga tebafuna bujjanjabi bumala oba abazadde baba tebamanyi. Ne Mulago tulaba kumpi buli lunaku abaana 2 ku 10 abapya nga balina obulwadde bwa sickle cells. Kawha akubiriza abazadde okukebeza abaana baabwe nga bakazaalibwa bazuule mangu enzijanjaba y'obulwadde buno. Obulwadde buno bwa sickle cells butambuzibwa nga buva ku bazadde. Naye kitegeeza nti batuba twakubuziyiza era tutandikira ku bazadde. Omulango tukuba nti omuntu ali yonna nga teyeekebezangako sickle cells ajja akebere abantu abagenda okufumbirwa bajje bakebere obulwadde buno. Ye Director wa Scholars Hope Foundation Uganda Nalugwa Grace akubiriza bannayuganda okwegatta mu kampeyini okumanyisa abantu ku bulwadde obwa sickle cells. Kubanga twagala okukendeeza ku muwendo gw'abaana abazaalibwa n'obulwadde obwo. Tutegese olunaku olwaleero nga tubaddewo n'okukebera ne counseling ne education about sickle cells era nga tukubiriza bannayuganda nti tukyatambula mu bifo bingi okwetooloola eggwanga mwenna tujja batukako tubasomese ku bulwadde buno obwa sickle cells. Agambye nti obulwadde buno busobola okujjanjabibwa ne bwona. Twegatteko tutambule eggwanga lino lyonna tusomese abantu ku bulwadde bwa sickle cells kubanga butuusa ensonga ey'akabi mu Uganda. Omu ku batawaanyizibwa obulwadde buno Kawuma Simon atubuulidde engeri gye yabuzuulamu. Engeri gye namanyamu obulwadde bwange natandise okufuna peyi magulu lubuto byonna naye nkubiriza owa sickle cells yenna taggwamu ssuubi. Gwe tofaayo ku kiki boogera gwe fa ku bulamu bwo fuba okunywa ofuba okulabika nti toggwamu musaayi. Ye muzadde omu ku baana abatawaanyizibwa sickle cells asabye abazadde okumya okulowooleza mu ddego mu kifo ky'okutwala abaana baabwe mu malwaliro. Naye bannange sickle cells ng'abazadde abakyala abaami bakubiriza musooke nga muleke ebbali okuwoza baloza omwana wange bakoze batya. Mutwale obudde mukemeze abaana bammwe mumanye ki kye bali. Godfrey Katongole ne Muyingo Joseph okusakidde Braino, Club KD TV.